Elinya n'eddoboozi mpitibwa Difa Nayigaga nga ndi mukyala Musoga nga nze mukulu wange neebaza His Excellency kolera wano ne ku mapi ku ward number 12 nga yo mapi yavaayo ku lw'aba sex worker ne ba drug users nga ffe abasomesa ku PrEP twebaza gavumenti nti n'empiso etangira akawuka ka mukenenya saawa zaakati tukola ki mweri mu Uganda era nga buli sex worker yenna waali ne ba drug users truck drivers tulina eddwaliro lituula Mulago ku mapi era nga nze ndipya wa mapi si Mulago yokka nawano buli awali eddwaliro nga lya gavumenti yateekawo karuumu nga kakola ku ba sex worker example tujanjaba UTI nyabo amagenda maaso tujanjaba UTI ezo infection hizo nazo kwati just tetuzaalisa tetugaba family planning naye obulwadde bonna ne bwogenda lero ne bakujanjaba infection enkya n'okomawo ti ate ofunya infection era bakujjanjaba ekitongole ekyo kyekitusupplyinga muno kondo okulya map Uganda wano ninawo abantu bangi kuba tebasobola kuvaayo nga naye RVs bazijja waffe era ndyamanga those ones abatambula nga tubatwalira nebaza Mukama nti sikalina era ye mwebaza bwebaza ate nga sirinze kanti nze akola mu mapi tuli bangi so nze nebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'okukkiriza organisation ezo nezitate nga ziri under Ministry of Health okubanga zituwakaziwebaa Nyabo return 500 million Uganda shillings return kakati zino strategies zine yaba badde bazippa ebintu bibiri byalambula ebirungi omusajja awooma n'omukazi atawooma oba awulira wa bateekesa awanya nedoboozi na bannaye omukulembeze w'eggwanga kyalikoledde ffe bamaama abazadde abeeyiiya tetwagala kukoma ku ssako tetwagala kukoma ku ssako okujja kutuwa bino wabula nsaba naffe tutongozebwe ku bajeti ya national ya Uganda era yaffe tumale n'amateeka aba bayita baani banne kimaleeyo onasaba abateeka ku bajeti y'eggwanga era batutongoze nga banneekolera gyange omulala wuyo omusajja n'ajja n'angula kuba mwakayingira nga waliwo akongona muyenanyini musajja nze basinze n'anguyisa nze gwe mulimu gwange n'oluusi ne wabeerawo embeera y'okubakuba kati mbuuza omusango gwanaawo kigende wa DPC omukazi okumatiramu asana muli emirundi emeka nviridde Sambia West obuzibu bwensanga mu mulimu guno gwenkola sikukola nti ogweyagalira ngukola lwa mbeera yansi nina abaana bana buli mwana kitaawe naye bakitaawe abanzalamu abaana abo tebantwalako mu bika by'abaana obuzibu bwensanga mu guno omulimu ngukola nkubiddwa nnyo Ken competitive okola nti nguyingiddemu ogukola obuzibu obulala bwengusa
oluusi otuli amaloba okwagala ti otwebakako nga tubatuwadde ssente ate obuzibu obutusanga mu basirikale abatukuuma nabo bennyini bamanyi otukozesa nga seeyagalidde lwakuba nti ateekawo embeera nkutwala